Corner. Eno y'embeera yaliwo ng'Abakaba Palamenti bateesa ku bbago ly'etteeka ku mmwanyi li Coffee Amendment Bill 2024 eryali ligendereddwa mu kugatta ekitongole ekikola ku nsonga z'emmwanyi UCDA. Olw'obutakkaanya obwali mu Abakaba Palamenti naddala abava mu Buganda abali bawakanya ebbago lino okulwanagana okw'amaanyi kwabalukawo ekyawaliza ne sipiika wa Palamenti okuba Ababaka baagoba. Waliwo obutambi bwalabika ng'abantu abateebereza okubeera bakuumaddembe beesoza ekisenge kya Palamenti omuteesezebwa ne basikambula ababaka okwali omubaka omukyalo owa Kampala Shami Malende okakana nga bafulumiza ekisenge omuteesezebwa. Kati olunaku olwaleero omubaka omukyalo owa Butambala Aisha Kabanda olabye ku sipiika wa Palamenti Anita Among ku nsonga eno kwatandikidde ng'ayagala annyonnyole engeri Palamenti y'eggwanga era ey'ekitiibwa gy'efuulibwa eddwaniro ne watabeera wanyega. I was denied the opportunity to represent my people. At that point, I want to describe, at one point, men carried me one leg on the right, another leg on the left, just spreading my legs. My dress was completely torn. Ono abadde ayagala sipiika wa Palamenti amukkirize alete olugoye lwe yalimu abakuumaddembe lwe bayuzayuza nga bamuwalabanya lukolenga obujulizi ku nsonga gy'ayogerako kyokka sipiika Anita Among n'amukugira. My dress was torn and I want to lay on table for purposes of investigation. If someone tears a dress at the breast part, by this time you can wonder where my breasts were. A Muslim woman who covers herself and only leaves out the face and the palm. This dress was also torn from the lower part at this point. All the thighs were spread out. What Honorable Aisha can do is to bring a substantive motion to that effect on what happened that day. You don't have to lay because you need a substantive motion on that. Newankwadde abaka ensonga eno bagikalambiddeko sipiika ababuulire nti byonna bye boogera mpawo kye yalaba kubanga byonna byagenda okubeerawo ye ng'afulumya ekisenge omwali muteesezebwa. As I said the other time, I left the chambers and I'm happy you know that I left the chambers. I came back. I don't know what happened. Akulira oluvuganya mu Palamenti Joel Ssenyonyi abuulidde sipiika nti mwenye mivulo byayanukudde ku nsonga eno kubanga bwe kiba kityo kati tamanyi afaayo ku nsonga z'ebyokwerinda eby'Abakaba Palamenti. Abayingira mu chambers Abakaba Palamenti bokka ne ba staff abali ku duty abali ku Hansard naki bokka be bayingira eyo kakati bano abayingira mu chambers agamba atya nti tabamanyi pozi nga naye agamba nti owaayi nange siri ni kyaji wano kati ekyo nakyakyogere nti obuyinza bwange wano mu Palamenti buyinawo bukoma waliwo abalala abatwala Palamenti naye batamanyi ekyo nakyakyogere tukitegere. Kati ono sipiika amusabye okuwandiikira kalani wa Palamenti amunnyonnyole ku byonna ebyaliwo ku lunaku olwo. And ask the clerk of Parliament for all the process, all what happened in the proceedings of Parliament on that day. So please do that. In the public gallery. Business in Uganda